Bannange mugamba muti abaagala balungi abeekumira kusenga face to face. Simbaniriza ate nate olunaku olwaleero. Leero we tuli twali a bit noise but mugenda bearinga nange. Kambabuuze. Nina ekibuuzo ekizze kinsumbuwa nti senga ennyima naye omusajja nanzina naye amazzi mba nga awulira naye sisobola gata. Senga mba mpulira nga amazzi mpulira gaagala kufuluma naye ne bwengezaako sisobola gata. Kambabuulirayo ekintu kimu oba kamba nnyonnyoleyo ekintu kimu. Amazzi tetugakwata. Kambabuulire toyina just appetite emala oba omuyimo gw'oba oliko ssaawa eyo guba tegumala. Yima bw'oyima omubiri gweta ne gubeera nga gukola bye gwagala nga si gwagulagira. Waliwo ebintu ebimu bye talinaako control, okusikina, okuta amazzi, tobirinaako control. These are involuntary actions that take place in your body nga si gwabiragidde nti kati amazzi gajje kati galeme kujja. Ekyo nkigeraageranya ku musajja ng'atuuka ku ntikko. Omusajja ng'atuuka ku ntikko kimutwalira ebbanga ddene okumanya engeri gye nsobola okuwangaalamu ne ngamba nti amazzi ago kaagagira agakwatirira naye abasinga tebasobola. Kyova olaba nti omu asobola okugasenga malira mu bisambi golobooza abaayagala abatayagala naye agalabirawo nga gazze nga si yagafuga. Naye waliwo abamu ng'okozesezza obukodyo bw'osobola okukozesa n'obeera ng'okola ki ng'ogakwata oba ne togakwata wabula gaddayo. Bwekanga bwokola kyobukodyo bwe twasomesa batesi ensonga ndi ku bakyala. N'ekirala muyina ekintu kyomutawula bakyala mugenda ne mugatteka ebintu bino. Omukazi osobola okuyima osobola okumala ng'omalira munda nga gwe tomala nga bano abalala nti amazzi ema negenda kutonnya ema negenda kuloba ti ng'omaze ng'era otuuse naye ng'omalira ki munda. Ate nekyala tulina ebika by'amazzi biyitirivu ng'abakyala. Nabisomesaako bw'oba tobimanyi osobola okukebera ku YouTube yange teekako ebika by'amazzi gemmana ojja kubiraba. Tulina ebika by'amazzi eby'enjawulo naye waliwo ekyo ekika ky'amazzi ekiva ku mugongo. Ekyo ekika ky'amazzi ekituusa omukyala ku ntikko oba omukazi okubanga amaze g'alina okufulumya. So sibuulirwe bakuzina nti ogenda galaba nga agamansikwa ate si ge gamala kubanga ago omusajja asobola n'okuweweeta ku musino nga takuyingidde ne gavaayo n'oyiwa naye ate nago era tosobola gafuga. Tosobola gamba nti kati njagala kugajje saagala gajje no kasita omuyimo gukutabukako gakola ki gapiisuuka ne gajja. Kwegamba sayiko yonna oba whatever kyonna ekituukayo munda eyo mu mananga omusajja akuzina tokiyinaako buyinza. Kyekola kyokka si gwakifuga si gwakikontrolinga si gwagamba nti njagala beera mukalu si gwagamba nti njagala kukola ki kubeera nga mbeera bwenti. Wabula ebintu ebimu bisobola okuhindaringa ensonga eyo okutambula obulungi nga infections ng'okubeera nga oli stressed olinza okuba oli a bit nervous okubeera nga bingi ebyo nabyogerako ebirinza okuleetera embeera okubeera nga yeekwatamukko omubiri ne gutasobola kubeera nga gulina okukola ekyo kye gulina okukola ki okukola. Naye bebi oba gwe omukyala mpuliriza nga wanywedde eddagala bulungi oba nga weekolako bulungi oba nga weefaako bulungi ng'olina omuyimo guli ogwalagirwa ebyo lufumo. Omuntu bw'oba oyimye ng'oyimye bulungi ebyo biraba luvannyuma oba toliiko nti nno nti munnange gajja kuta. Sokkiriza omubiri gwe guyime bulungi ate ogwete si gwe agenda ogguta kubeera si gwe agukwata si gwe agagaana okufuluma ate era si gwe akola kyagalagira okujja wabula omuyimo gwo gwe gugaleetera okufuluma. Enzina y'omusajja yekuleetera okubeera ng'oyima obulungi n'omalayo okitegeera ng'oyima obulungi n'omalayo oba ng'oyima bitundu. Muyima abamu naye ng'ekituufu bye muyimye byaggete okitegeera byakookoonyo nti oyimye kyova olaba nti omusajja akuzina mu luutu emu oba akuzinamu gundi bbiri n'okala naye nga muyimo gwabadde gwa kisaazisaazi tegwabadde gwa ddala naye ng'olina omuyimo ogwa ddala ng'ate bwagutabulamu bwagongeramu ayayayayaya gundi ojja kunnyaala naawe bwete oba ojja kulaba amazzi g'otalabangako ng'ogayiye ku buliri amasuuka ogakyuse nga mumaze okwezina. Naye omusajja amala okuzina essuuka n'ogijjako ng'eringa ebadde yeebakiddwako bebi nga ne bebi oluusi akolako pipi kale tugambe bebi ali mu dayipa. Bannange bebi bwe ate binyiiza. So bakyala mulekerawo okumbuza ekibuzo kya senga amazzi nga wulira naye munnange ngezaako naye gagaana. Ate the more you put pressure on yourself
zammolo oyagala nti ogezaako nti ogatta nti ogakaka ekyo bakiyita kukaka mubiri gwokukola tegutalina kukola togukaka relax omubiri guleke gukole bye gulina okukola tokaka mbeera topushinga tokaka togamba nti mbawa example endala omusolo gulinza okuluma ogwo omusolo osobola ogusiba naye ate si gwagulagira okuluma nti kati gunnume okitegeera gukuluma kubanga guba gukuluma nga kirina okufuluma ne gukuluma naye si gwagulagira nti kaakati njagala omusolo gukole ki gunnume essaawa zino nedda mukwano kati n'amazzi gali bwe gali si gwagalagira nti njagala gajje oba njagala gafuluma oba njagala gakoleko osobola okontrolinga omusolo fuluma naye osobola kontrolinga musolo kukolebwa mu ggwe oba kubeera nga gukuluma noga saagala gunnume gujja kukuluma paka boonaaguta kaakati mwemanyiiza okubanga temukaka mubiri gwo kubanga omusajja akuzinya obuliro ojirira notandika okuzimiriza notandika fuluma notandika opushinga kyolobooza ozaala olyoka opushinga nti bagambe sindika omwana aveeyo topushinga darling tolina kyewetaaga pushinga wetaaga just relaxinga mubiri gwo nakubeera ngaokka so buli bwogezaako okwagala okukikola ng'okikaka oba ng'olekolinga nga akisindiikiriza amazzi ago munaye tegajja kujja mulekerawo okwetekako pressure mbu ate bannange senga ate ki aye senga simalangako si pressure okumala it's not like nti bagenda kukuwa ssente ng'omaze yes it's kind of an achievement but kikuwa essanyu kikuwa okufeelinga ekyenjawulo mu mubiri gwo naye newoba tokituuseeko kasita obeera ng'omusajja akukkusa okitegeera ate n'ekirala olinza okuba nga kituufu omala naye ng'omalira ki munda nga gwe tegafuluma n'ekirala mulekerawo okugamba senga nkoze ntya tolina ky'olina kukola in fact tolina ky'olina kukola nti nkoze etya toyina noonya ddagala lya muyimu oba eddagala lya apatite lya ku bintu ebireeta apatite mu mubiri gwo abakyala temwefaako tewetaaga nagenda olusi ku musawo nze nabagamba ebintu ebimu tulina byekolerako nga fe we have home remedies ebintu ebiri mu nnyumba yo gwe byobuusabuusa amasa ebyalayisa oyita ku watermeloni ya 2,000 n'ogamba bagiseera 2 bwezi gitwale waka salaasala weeriire bagambye ekintu lya ku kinyeebwa fumba weeriire siika weemeketere ojja kulaba results naawe weewuunye kasita omubiri gwonaagukolako bebi ate nga tolina bi-infection kuba bi-infection ebyo mukwano si birungi infection mbi nnyo infection eyonoona omubiri gwo eyonoona system y'omubiri gwo mu bufunze ebintu nebibeera nga tebikola ki nga tebigatta kale bye byange temwenda subscribinga likinga no commentinga omukama abankuumira abanjagalire mubeere bulungi temujjanguko yeah.